naye nga ogenda oba okyali mu service. Ogenda Sweden lwaleero. Lindako nze kanzije wano wansi newera obujulizi. Nkujjukira bulungi. Bwe yawonya omutima n'essaala zo n'empola omutima. Ndi okay. Oli kiriya kati. Ndi kiriya. Ennyonyi njirinyanga taxi. Ekitiibwa kya Mukama. Mukama abankuumire. Kwagala nnyo obugingo. Amiina. Totyanga kwogerako. Bw'obanga toyina kwogerako toyina magezi ate oba oli wansi. Naye buli oba oyina kwogerako Mukama obakkiriya. Nze Yesu afaayo afuga. Nze omukadde atasoma. Ennyonyi girinnyanga taxi. Omukadde atasoma emisomo gyakuyitako nawe wali nange gyampitako nga bugingo. Naye njagala nkutegeeze yakyusa embeera. Yakyusa embeera. Yakyusa. Bugingo. Ojjukira nga tuli ku Victoria. Yakyusa embeera. Yakyusa. Ono mukwano gwange wadda. Katonda akyusa embeera. Akyusa. N'otunuulira we weebaka nga si ye gwe. N'otunuulira bw'oli nga si ye gwe. N'ogenda mu bbanka nga buli omu akwagala. Naye nga luli tolina nga teri akwagala. Okimanyi nti bw'oba toyina ssente oba feriya. Ate ekikulu bw'oba oyina Katonda byonna bisoboka. Ojjukira ku Bativale. Lwe baŋŋamba nti nnyina genda India ng'omutima guzimbye. N'oŋŋamba maama mwanyi togenda kugenda. Bugingo saagenda. Naddayo ne bambuuza era baddokita abasabira wamu bujulizi bwange. Bugingo Mukama nkyusiza embeera. Baddamu okebera omutima nga tegulina. Nga guli kiriya. Okuva ku olwo kati emyaka 17 ennyonyi njirinyanga taxi. Ngambye sijja kuddayo kasirabye bugingo. Si ye gwe ndagala Yesu. Naye nga njagala n'okubuuza ku bugingo. Bugingo wange. Bugingo wange. Ku Victor. Oli mwana wange. Nsanyuse. Taata. Oli mukwano gwange. Bugingo. Wansabira n'ogamba tebajja kutwala India. Naye abaana bange si lw'amaanyi gaabwe si ssente zaabwe. Bwe wabakubira essimu n'ogamba mama agenda India ne baweereza tikiti. Naye saagenda. Saagenda India. Abaana bange banindira emmalumu ku kisaawe. Ne bagamba mama Pastor Bugingo agambye omutima guzimbye. Ko nze asabye ne guwona ebbaluwa ziizino. Okuva ku olwo Bugingo ennyonyi njirinyanga taxi. Okimanyi teri kinnemesa. Okimanyi tekiriyo bw'oba ne Yesu byonna bisoboka. Nze mmoto yange egamba sirina kyennina eky'obugagga kyennina nina Yesu na myaka. Naye okimanyi nti Mukama akyusa embeera. Kati nnyina emyaka 60 bw'egyo. Tonsobola gwata ayasoma. Tonsobola. Byonna bisoboka. Mafuta go si gwe Yesu yakozesa. Yakukozesa teweewandanga nti gwe weesobola. Tekiriyo. Bugingo jjukira. Ojjukira ku Bativale. Ojjukira ku Victoria. Yesu yakukozesa. Kati toyambadde masuuti. Kujjukizayo kamu. Omanyi bwe bagambanga ti Bugingo bw'otomulaba mu saati ya pinki omulaba mu ya bbulu. Naye kati nkulaba ku intaneti okyusa amasuuti. Okimanyi ekyo? Okumanya nkumanyi. Byonna bibeddewo nze sisobola kukyawa. Olowooza waliwo ayina ebirungi yeka? Tuyina ebirungi n'ebibi. Nywerera ku Katonda. Nywerera ku Yesu. Olinde bwayogeranga mufuule feriya. Okimanyi Bugingo? Nyina amaanyi.
Mukama ayinza byonna. Okimanyi bebi gwe wasabira ng'ali mu S4 kati pasite Sudeni. Okimanyi bebi gwe wasabira n'omugamba nti ogenze nti n'omugamba naye nedda. Serwada n'agamba Bugingo lwaki ate bakwagala gwe naye wamusabira n'omugamba mala 6 again. Naye okimanyi nti pasitensi zonna zimumanyi nga bwe zikumanyi. Nzaani Bugingo, nzaani babiri. Mukama ekitiibwa kimuddire. Bugingo amasasi ge bankuba gakusanga bweru gakusanga Bugingo taagala kunzijukiza ndeka ngende. Kale mu linnya lya kitaffe n'omwana w'omutukuvu Mukama akwongera obulamu akuwangaaze tutuule ku katebe mu Pentagoni tuwere Mukama obujulizi n'oyo omulenzi mutabani wange ate muganda wange pasita ajje tutule mu Pentagoni mu linnya lya Yesu muwala. Kyamujjukira naye Bugingo weerabira obadde neerabira naye nze buli lwe nkulaba ngamba abaana bange tyoyo omusajja Yesu yamukozesa. Okimanyi kyo ayina amafuta oba tokimanyangako? Okimanyi oyina ebigambo ebibuli wagamba omuntu waba tayina driving permit na passport nga takyayagala takifuna wano mwadde emyaka 2 ave mu kyaki yagende. Nze nonzimbira mbaka bampita muva Bulaaya bayimuka bakonkomire. Abeere naawe. Amina. Nsanyuse tuuka bulungi bandabire bato bange. Agenze Sweden tulooza nti agenze Kaleerwe.